Ulira kivumbi kyakoze empuga n'amongo. Ti amongo sitaani. Kitugenda ku kisaawe. Museveni gy'atadde ssente ze, gy'aterese ebintu bye, ng'ate yasese girinya tubeere wano nalo na mutima na bidi. Mama twagala kunyweza obeere mugumu. Nze manye essimu ezikubirwa okuva bulo n'ebweyo ezimu oziŋŋambye bentuuse wano. Twagala okunyweza Anita Amongo akolera Museveni. Lwakwadde oyinza okulowooza nti abadde alinawo kyakola. Oyo ye Mandwa, ye mukongozi w'Emmandwa, Kanyunyusi, eyayobali, Kaguta, Museveni #1. N'olwekyo temumutunuuliranga sipiika wa paalamenti. Abantu baffe bonna aboonoonese mu paalamenti, abasitudde n'abatwala ba Museveni, abadde Anita Amongo. Oyo sitaani awadde emiki emirimu. Alright, byebyo ebimu ku byabadde ku lumbe naawe obyerabiddeko nga Kivumbi akaaye nga talumikako tasalikako musale ng'ali solid nga tafuddeeyo oba kufa kanfe wabula bino ebigambo kambyatule wammanga. Abakulembeze baffe mulekerawo okusiiga abakulembeze ab'ebitege akazigo. Oli olaba ng'asiiwuuse tomusiga kizigo oba mukategedde ako, kubanga kino kyekigenda otukuumira mu ffugabbi, kyekigenda otukuumira mu mbeera embi, kyekigenda otukuumira emabega ssaako n'obutiitiizi mu ffe. Kubanga buli lwe tulengera ebintu ng'ebyo tujjukira kye baakola gundi, kye baakola ne gundi ne gundi ne gundi, bw'ate nze ndi mukulu ne mukulembeze wa ddiini kino sijja kyogerako banaakitwala batya. Ebyo bye bigenda otukuumira mu ntiisa. Mukama alina ensonga ki yakuwa obukulembeze obwo bw'olimu bonna w'oli. Obukulembeze tebutegeera mu kifo w'oli, wabula okulembera buli kyetaagisa. Weetaaga okuba nga oli intervene kiyingiremu osobola okuba nga otaasa eggwanga. Ontegeeza oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza, mwebale nnyo kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Wabula ggwe agala otweyungako nja kusaba okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo okuba nga otugoberera ng'otufolowinga. Kati olaba obusiru n'obutumbaavu wano obuliwo Impuuga bwe yakoze. Impuuga bw'oba nga okakasa eggwanga nga w'olirimba okuggyako nga ne bannayuganda batamiivu munansonyiwa okwogerawo mutyo. Mpuuga wabanga ddala oli wa opposition era ng'olwanyisa gavumenti eriko era nga naawe oyagala enkyukakyuka, ggwe ssebo amaanyi wagagyewa n'obuvumu obuba nga ggwe ssebo ebitongole ebikuumaddembe byonna baani bagundi twala tugende bonna nga ggwe abalagira, ggwe abakomandinga, ggwe wa opposition, ggwe ali kumbiranye ne gavumenti ate ggwe akomandinga gavumenti okukola ebyo. Wabirabye wali eri ku maziika byonna byonna Mpuuga nga ye commander in charge. Munalowooza nti muwaayiriza naye mwamulabye nga ye commander in charge. Kakati Mpuuga ekyabadde kimukozesa ekyo yayolesezza obusiru erimba constituencies mu bantu eri mu constituency gy'akiikirira nti ye kwegamba yakyamadda kubanga yandize wabadde abantu wali amaanyi g'abantu abaamuteeka ku ntebe naye yasazeewo abeesuula emuguluka yabeera eno bo babeera eri ate n'ateekawo embeera ey'okulwanira ebitali bibye. Ekyo munnayuganda kikuzibula amaaso nti ebiseera ebisinga mba mulondanga abafuzi mulonde potential ability, temulonda bitiibwa. Era njakubiriza nnyo pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebifo ebyetaagisa replacement ebiyina vacuum press ebisigadde nga biri vacant replacingemu abaana balaba nga balina potential na ability. Va nti ku ono gw'oyagala okusimbako mbu alina ebitiibwa ebitiibwa ofuneyo omuntu amwenkanankana ebitiibwa webyenkanankana nabo levu nedda. Oyo omuntu aba takyali ku levu ezo, muwewulire ddala muleetere omuntu ali wansi amunanga abantu obolaba bali wansi bali awo biringa tebitegeeka balinga abazanya katemba be bafuzi abatuufu balina potential ne capability okubanga batwala constituency zaffe maaso, be balina obusobozi balina obuvumu. Togamba muntu kubeereyo mu office kusiba mataayi kwogera luzungu, ebyo tetubyetaaga. Oba mukitegedde?
nkwanirizaako nnyo mu comment section okuteekawo ekirowoozo kyo sikigaana, naye ojja kukikola otya? Tojja kujja mu comment section nga tonaakusubscribinga. Genda wansi osubscribinge osobole okujja okuteeseganya naffe gwe muganda. Nga bali emitala w'amayanja balamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano.